industry gwerewo ddala so kati obuvunaanyizibwa nkyalina bungi naye embweyama yegwe mukwano gwa President Eddie Kenzo era ngenda kusaba papa Eddie Kenzo mu bulungi si mu lutalo ampeemuko entebe eyo ennaku 6 nze nfugemu mbalage federation ngenda fuga sigenda kulembera sagala basuubiza bye sigenda kukola okufuga anti kuyinza okuba nno gw'osaba naye kyabadde akola noga kati nze njala nkulembera anti sagala mbalimbe nti ngenda kulembera ngenda fugamu emyezi emeka mbalage federation kiki erina okola ki okukola nze byendaba byenkugamba nti ekyo kikyamu nze nkugambe nti Mr. Eddie Kenzo yadde olaga nti industry ogyagaliza naye tetuneetaaga copyright wano gwombuze lwaki tetugyetaaga naawe nkikulage nga naawe okiraba nti copyright gyoleese oyagala kussa bayimbi baana battu bwavu nti we tuba tubadde n'abayimbi oleese copyright ogamba radio zitandika ozannya music waabwe nga we zibawa ssente ne TV ezannya embwa oluyimba lwo nga weekuwa ssente ng'ate TV ne radio zibaddewo omuyimbi akwata ne ssente n'obasasula baluzannye ne bagaana kati ate obagambe balusasule baluzannye bakuwe gwe tolaba nga waliwo ali oggassa munne kituufu gwe radio ya wano tube manager Chaga tube kiriya TV ya wano ba radio esobola ozannya oluyimba lwo nga weekuwa ssente awo tezannyamu eza Davido kituufu kubeera tubaddengawo nange zannyo oluyimba lwange munnange pulezidenta n'okwata akasente kono ate nga ne bw'obawa bazannyeyo kato ne bazivaako ne badda ku ate wazannya olwa Davido oba olwa Nicki Minaj n'alwana nnyo n'azinirako n'aluwa pulezidenti w'ennaku 6 oyagala kuleeta ebyo oyagala obbagamba byenjagala otereeza tolina ngeri gy'oleeta copyright kale woba ogireese tugambe nti tetubaze ssente za radios tudde ku za streams kati ate streams ogenda zijjamu otya ssente nga tukyalinawo bano aba hijacking endongo y'abayimbi tulinawo zimudundo gwe ndongo woba ogidownloading ng'ogijja ku kimudundo owebizi obitegedde UG Music ezo company bannannyinizo basirise tetubalaba ontegedde naye nga jjukira zo weeziri ziteekayo endongo y'omuyimbi kaya nina kyembuuza nze mukunja ku lw'obudde nze njala kunnambuza wano lino ddiiro kino kisenge mbwe abazimbi bange babadde tebakyapama mu kasooli bapama mu musingi kansala nsaba kunsonyiwa abazimbi bange balekera opama mu kasooli bonna bapama mu musingi babadde bapama mu musingi ate omusingi naguguddemu dda simanyi oba tonagalinyamu maneja ano tubadde tetunasimawo maneja kansooke maliriza ensonga ya Mukunja ayogedde ku nsonga y'ekkubo n'eya Toyi soda gy'ayogedde esookera ddala ekkubo lino ng'egyenjawulo okugamba nti tuli mu mwaka gwa kalulu saagala kusudiya manyi ffe tuli mu gavumenti ya kusudiya muli mu bya ddala kati financial year egera otandika mu mwezi gw'omukaaga ekkubo lya Mukunja ngenda liteekamu mu pulaani abaye mukube ku ngalo Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina dde ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Mwenebalize nnyo omusajja ono gwe mutambula naye. Ono gwebala omulimu. Alhamdulillah. Ono musajja ye yandeeta ewa Jjolo.
era yasooka okunjogererayo n'agamba jjolo mukunja ono munnange mukunja ono gw'olaba ate mukunja ne King Shiba ate mukunja n'Alima Namakula jjolo n'agamba mukunja mumanyi naye mukunja oli serebu naye obwa serebu bwo bulabikirawa ne mugabo bulabikira mu nnyimba z'ennyimba n'agamba ennyimba ze tezinnakufuula serebu zuuku katandika okukola jjolo n'atuguza poloti eno eyasooka poloti eno yali eva wansi wali neekomera ddala waggulu wali era kwe twazimba mansioni eyo eyasooka natoloka wa manager nkiraba so mu bufunze abagenyi funyeyo n'omugenyi ow'enjawulo kansala nga nsanisa okulaba kuliko ekkubo kansala we bale kutuuka yono meya yona kansala wa LC5 ku district nga nsanisa okulaba gw'osaanidde otuula mu ntebe mwana naye bulijjo oliwanga abakanso bantawaanya ku ttaka lyange lye neegulira ono ye buzibu aliwa namugamba nakifuma yonna yonna mpulira nti ebintu mu mawulire nga gwe tebinnakutuukako ne ku tawuni kanso kennyini nemugamba naye ekyetaagisa kyonna tulina okutereeza kebere district wendi naye neneebuuza waki Niki yabanga akoleka kati kansala bino ebibuuzo biba bibyo kubanga nitwagenda okukirikirira nakifuma gwantwala wano awali mansioni yange wengula ettaka lyange nga we nagula ettaka lyange lino mu jjolo ate kanso neŋŋamba erinasooka kumpa pulaani okulizimbako pulaani eyo yaki kabadi ki akali emabega wa pulaani tekaba kabadi naye gavumenti ya Uganda gye tulimu tumanyi waliwo ebintu ebimu bye bakweka emabega nga ffenna tuba tulina nsonga lwaki babikweka naye boleeta omuzimbi asingayo okuba mu nsi yonna bo baagala babeeko n'omutemwa gw'oba olina osooka owaayo naye ne bakikwekera mu pulaani kubanga bakoonako sitampu naye bajja nga omaze ogizimba ne bagamba kale bw'oba ngeri gy'omaze ogizimba funayo ssente z'otuwa tukonereko sitampu era bazikoonako naye poyinti eri emabega waakyo nti waliwo gwe bayita omusolo gw'eggwanga nti buli azimba abeerako omusolo gwakola ki kati kasooke nkubuuze bwe ngula wirubaalo kuba mu kuzimba wano ngula wirubaalo ngula seminti n'ebirala byonna byo tebivaako musolo bivaako musolo ate musolo ki omulala gwe mwagala okuzimba kirala ne matiri yakola kirala kubanga ne seminti ennyinyi asasula omusolo naye bweguba guvudde seminti asasula omusolo mugunjijako eri wirubaalo ze tukozesa zisasula omusolo jerikani ze tukozesa munjijako omusolo ebigatto byennyambadde njije tukole ne buutu zonna gino emitayimbwa gye tukozesa byonna musolo kati ate omusolo omulala gwe mwagala mbawe gwo gwaki kati buli sayiti eyimirirawo mu kitundu gavumenti ya Uganda twalira ddala nga wala batawuni council ba district erina osooka okwapulovinga pulaani yo kati pulaani eyo my question is bwe kibanga buli kizimbe ekiyimirirawo wano gavumenti ne council zikyapulovinga ani yaapulovinga ebizimbe ebiri mu ntobazi era gavumenti yemu ate ani yamenya ebizimbe by'ennansana bye bagamba nti biri mu ntobazi era gavumenti yemu kati fe okuvaayo byagenda otuukawo abakanso baali bagenzeeyo dda okwapulovinga kyaga alina kagamba ebimu kubatuleeta kansala mu kuwuliriza njagala mbe nga mbitegeera sooka owulire ebimu ku byatujjayo ne tugamba nti eggwanga lya Uganda lirina ebigisumbuwa bingi bimu ku byetulwana okulaba nga tubikyusa ebyo byonna by'obuuza byebibuuzo bye twebuuza naye olw'okuba nga tuli mu gavumenti eyeewaŋŋamire tutalina bakugamba nti tuwaŋŋangulako dayirekiti ebyo nino ojjatuuka ekiseera nga tebikyabuuzibwa nga byakola byokka kubanga omuntu y'omu yapulovinga gundi pulaani ate y'omu yagamba bano mubamenye bamenye tekiri mu pulaani eno enyamira gy'ozze ozze mu kitundu era tukyali mu sentulo nga bw'obadde Kampala toli wala kati ffe era nze ono soda yaŋŋambye ne Niki ne mbagamba kati mukunja kaze mu kitundu njagala eggaali gye baatugambye tukole ebeeremu ku eyo yalina okugattako bonona booleeta tulwana kulaba nga ekitundu kyaffe kitereera kati tulwana kulaba nga ebyo byonna by'obuuza mu gavumenti empya tuba tubibuuza dayirekiti nga ne ansa bazirina temuyiwa baaki ate nga gwe waleeta pulaani yaabwe kati era waliwo ne kesaategeera bulungi bw'oba oŋŋambye nti nze okuzimba wano mansioni yange nina sooka kuleeta pulaani yo gya pulovingi ate mansioni yange weenaggwa nga njagala okwegattira mu mansioni yange ne mukyala wange ani alina okutuwa pulovinga Katonda
kati lwaki Katonda wano tampa approve Katonda erimu yabirekera balala kati bino yabirekera abawa ebyomukyala wo kwegatta ebyo Katonda yajjo bikolako kuba kati obweraliikirivu bwange ne mukadde kali mansion ewedde bino oyagala weegatteko ne mukyala wo okumanya gavumenti eno esumbuwa era ne mukwegatta wawo weerina okusayiningirako bwegezi ogambe nti nno towuyanko nti no gavumenti egatta abantu oba ekkanisa ne zigatta badde baliteteeka nga obala n'omukazi nga tebakugatta bakukwata kati kyolina okukola kiri kimu mukunja okufuna emirembe sooka olinde enanga yatugamba w'osigula muko omukazi etteeka ligamba osasula nusu bisatu ebya ddoola oba ebya siringi bwe mugenda mu kkooti oba olina okweyimirira n'ennusu kikumi soda kyagambye kiwulidde etteeka erijja kawundo kakubye edinisa yonna nga tolina wakasobera n'omukazi nga tomugattanga nga tolina certificate ya Uganda ayo wonna bakyayagala musolo guno oba olowooza gukomye wano bakusiba emyaka 3 oba obukadde 10 kati okomawo nga n'omukazi wo takyaliwo ng'oli yamututte kansala nga tulina kifuma kansala nga sinnakugamba abantu balala bakwebaza sooka onneebaliza ejjolo ne bambasada baayo bonna ne bamaneja baayo jjolo we yamala okumpa wano mansion eyo kwetudde mansion eyo nga woogiraba nagiraba nenfuna abagenyi ab'enjawulo Kaluvini Kayanja yajja wano n'atuwa bulooka netufuna Doni Kuliso wa Sky Pinis n'atuwa omusenyu tufuna Spice Diana n'atuwa bulooka ziri eza 99 netufuna Saabataasa Kasiko Mutaasa awo ye yali atuwadde ebikola kati jjolo kwe kuŋŋamba mukunja abagenyi ofuna bangi jjolo n'aŋŋamba n'eripoloti eriraanywewo njikuguzizza naye ku kibanja mpola eri ewasaawe awo wonna waali kyali kisikusiko era ne basaawawo kati ssebo nze gwolaba wano nze nannyini ttaka lino lyonna lyolaba lye tuyimiriddewo ekyo kituufu era Kapiripiiti yavudde mu Amerika olwatuuse ku airport ne bavuga convoy yonna nejja wano so ssebo kansala nsaba ekkubo lyange lirimibwe liyibwe ne kakoolaasi mbu Ekoni yanyiize ng'alaba Kapiripiiti ayita mu kkubo ery'ettaka okutuuka ku mansion so njagala ssebo okutuma ekkubo lyange likolebweko abagenyi bange bakyajja jjolo tetumubanja jjolo ye just yazze kugoba bavubuka mu bupangisa buli muvubuka akyali mu bupangisa ng'ate otya mbu ninawo $1.5 sisobola funa poloti bakulimba kuba waliwo abavubuka abasula bu mizigo ng'agusasula $2 kituufu kyokka ate $2 mu jjolo ofuna poloti kamukitundu ku $1.5 n'otandika emikisa emirala gikusanga mu kkubo nga watandiseeko dda nsonga gy'oyogedde ndi omu ku bantu abanyolwa nga nsanyuse okulaba nga oyombagana ne manager olw'okujja eno otandikewo mansion naye ekyali kivaamu mu kyo ekyavaayo okumaliririrako okwavaamu bino byonna ensonga lwaki singa wasalawo n'ogamba nti kanjira nnindamuko ne wali tewandifunyeewo naye neebaza abajjolo ssebo tukwebaza olw'enteekateeka eyo gye wakwata ku bakulu nga ono mukunja naye kyenjagala okugamba kiri kimu nakifuma eno tulinamu abantu abafaanagana ne mukunja bangi naye tebalina bubeezi kamera naye engeri ekiri nti no tufunye alina kamera mukunja ssebo njagala nze nga nze kansala ate nga mmeeyawo w'ekitundu agenda okutwala okutandika n'ekisanja ekijja njagala otuyambeko naawe bwe tukufunira abavubuka tugenda kukolagana na mugigi gw'abavubuka abavubuka abafaanagana nga ggwe oba sigwa mu musingi bannange oyagala kunsaddakira mu musingi gwa gundi sebo mukunja abavubuka abalinganga nze abalinga nikipapa abalinganga soda n'abalala bonna $2.5 mukunja otukwateko otuwerekere wajjolo naffe tufune olw'ensonga abakyali mu bupangisa bangi oyogedde ku $2 okupangisa oyowe Kampala neffe weeno wa $325 naye era negino zo ssente omuntu wazikuŋŋaanya ng'alina wajja $25 omwezi okuzikuŋŋaanya oya kumalako emyezi 5 ng'oli mu kakadde pulaasi ate nga wanakakadde bakuwa poloti wajjolo n'obeera ng'oyongererako bwongezi $20. omanyi kansala kiri so tumwebaza okubayamba nkwagala
naye si mmwe mweka abaagala mbayambeko. Nina n'abalala abali okumpita nti ate alimpa Ronald Wooli tumusanze eri ate King Shiba wuuyo eyo kati ate nina n'obuvunaanyizibwa obulala. By the way, manager wandabye ndi kuyamba ku music industry yeewunzika bweti. Nakulabyeko ne mu katale. Anti tubadde n'enkola music industry yafa. Byonna bye tukola ffe abayimbi abato abajja tukopa by'abaakamiliyoni. Baakamiliyoni baateekawo essuula nti waba ayita mu bantu aba n'ekijaketi n'ateekako n'eggaalubindi. Ffe tetumanyi lwaki akikola naye naffe kye tubadde nga tukola. Ng'era bw'okubawo akayimbako kamu ne we kaba tekannawera nga weebika ekijaketi. Balina kundabira ssente. Ky'osooka okukola kugulayo ekijaketi n'ebiggaalubindi ebiddugavu otambula weekwese. Kaakati nagenza otunulamu ne ŋŋamba okeera n'okuba oluyimba lw'Omungu bawangaazi. Abantu ne bakugamba eyo hiiti. Ne weebaka mu nju wiiki n'egwa wiiki yakubiri mwezi nga tofunye ka booking n'akatya anti olinda Abitex ne Nobat Events. Okategedde. So kati ekifaananyi kye tuli okusindika eri mu bayimbi bonna abatandika kuba na wano we bali mu Nakifuma. Bangi. Lekera okweyita serebo tonnafuuka. Bali be tuweebikkirako ebijaketi ne twekweka be bakasitoma baffe ye babboosi ba. Kati ate we mmaliriza ekyo eno wiiki ndi ku bayimbi bato. Then wiiki ejja ngenda ku bayimbi bemugamba bamwenye baawano kubanga nabo bennyini ekintu bakoze kyamaanyi kivungavunga bakyonoone industry eggwerewo ddala. So kati obuvunaanyizibwa nkyalina bungi naye embweyama yeggwe mukwano gwa Pulezidenti Eddie Kenzo. Era ngenda kusaba Papa Eddie Kenzo mu bulungi si mu lutalo ampeemuko entebe eyo ennaku 6 nze nfugemu mbalage federation ngenda fuga sigenda kulembera. Sagala basuubiza bye sigenda kukola. Okufuga anti kuyinza okuba n'ono gw'osaba naye kyabadde akola n'oga kati nze njala nkulembera. Anti sagala mbalimbe nti ngenda kulembera. Nawe ogenda fuga. Ngenda fugamu emyezi emeka mbalage federation kiki erina okola ki okukola. Nze byendaba byenkugamba nti ekyo kikyamu. Nze nkugambe nti Mr. Eddie Kenzo yadde olaga nti industry ogyagaliza naye tetunneetaaga copyright wano. Gwombuze lwaki tetugyetaaga naawe nkikulage nga naawe okiraba nti copyright gy'oleese oyagala kussa bayimbi baana battu bwavu nti we tuba tubadde n'abayimbi oleese copyright ogamba radio zitandika ozannya music waabwe nga we zibawa ssente ne TV ezannya mbwe oluyimba lwo nga weekuwa ssente ng'ate TV ne radio zibaddewo omuyimbi akwata ne ssente n'obasasula baluzannye ne bagaana kati ate obagambe balusasule baluzannye bakuwe. Gwe tolaba nga waliwo ali okugassa munne. Kituufu. Gwe radio ya wano tube manager Chaga tube kiriya. TV ya wano ba radio. Esobola ozannya oluyimba lwo nga weekuwa ssente. Awo tezannya mweza Davido. Kituufu. Kubeera tubaddengawo. Nange zannya oluyimba lwange munnange pulezidenta n'okwata akasente kono. Ate nga ne bw'obawa bazannyeyo kato ne bazivaako ne badda ku za Davido. Ate wazannya olwa Davido oba olwa Nicki Minaj. Nalwana nnyo n'azinirako n'aluwa. Kati pulezidenti w'ennaku 6 oyagala kuleeta ebyo oyagala obbagamba. Byenjagala otereeza. Tolina ngeri gy'oleeta copyright. Kale woba ogireese tugambe nti tetubaze ssente za radios. Tudde ku za streams. Kati ate streams ogenda zijjamu otya ssente nga tukyalinawo bano aba hijacking endongo y'abayimbi tulinawo zi mudundo gwe ndongo woba ogidownloading ng'ogijja ku kimudundo owebizi obitegedde Yugi Music ezo company bannannyinizo basirise tetubalaba ontegedde naye nga jjukira zo weeziri ziteekayo endongo y'omuyimbi. Kaya nina kyembuuza nze mukunja ku lw'obudde nze njala kunnambuza wano lino ddiiro kino kisenge. Mbwe abazimbi bange babadde tebakyapama mu kasooli bapama mu musingi. Kansala nsaba kunsonyiwa. Abazimbi bange balekera opama mu kasooli bonna bapama mu musingi. Babadde bapama mu musingi. Ate omusingi naguguddemu dda simanyi oba. Tonagalinyamu manager. Manager ano tubadde tetunnasimawo. Manager. Kansooke maliriza ensonga ya Mukunja. Ayogedde ku nsonga y'ekkubo n'eya Toyi soda gy'ayogedde. Esookera ddala ekkubo lino ng'egyenjawulo okugamba nti tuli mu mwaka gwa kalulu. Saagala kusudiya. Mwanyi ffe tuli mu gavumenti ya kusudiya. Muli mu bya ddala. Kati financial year egenda otandika mu mwezi gw'omukaaga. Ekkubo lya Mukunja bagenda ngenda liteekamu mu pulaani. Abaye mukube ku ngalo.
financial year nabaddewo ng'omujulizi wekiri ne manager waali fenawe tuli manager wa Jolo waali ekkubo lya Mukunja liri Namyoya muluka gw'ebbandaali mu town council ya Nakifumanaga town council mu council gendo tuula mu mezi after financial year nonge weddeko egwako mu gwa mukaaga kati financial year eddako esembayo mu kino ekisanja kyaffe because tukimalako ngendo okuyingirizamu ekkubo lino erigenda owete eno kubanga olw'ensonga nti sijja kugamba mbu nno Mukunjaze ng'egyo ngambye ngina bagamba bakole okukuba kusudiya ate ffe twagala bintu bya kusudiya kuba eno gavumenti eriko eyogera ddala ebintu nekufera nekumala emyaka egi kati ffe abajja tetwagala kulanga tukuba kiri ekyokusudiya n'olw'ensonga eyo omwezi okutandika ne kanso y'omwezi gw'omukaaga nga guweddeko financial year ngeweddeko nga tuyingira mu eri kirambike bulungi nti okuba eri egende wa Mukunja ogw'omukaaga lindako kansala Mukunja statement ye ekkuba erigende wa Mukunja Namyoya ku site ye ya Jolo gye yagulako poloti ayi n'amala nga agenda tuzimbirako mansioni eri wano etandise n'emisingi tugenda muwe ekkubo tetusobola kubeera nga site terina kkubo ligenda naye sigera kusuubiza kolansi ekkubo olwedde weeriri naye njagala litereezebwe ligenda limwa bulungi ne twakita yonna naye sikusuubiza kolansi kubanga bwe nayingira mu bya kolansi kuba kyo okusudiya naye engeri gyekiri nti nekkubo ligira kuba lireeta abaakabi bonna nga yetulobinga abantu ne bajja ne batugaba bannaye mutugatiddeko ki era osobola okuleeta ne tuleetayo ate omunene mu gavumenti ne tumugaba lino ekkubo lireeta banene bokka sebo tuyireyo bangamba mbu mu gavumenti yammwe omuntu singa yeekwatira akasente naga kanime ekkubo erituuka ewange mbu musango munene kati nganze mukulembeze akutwala ne bongamba nti enkyo oyagala ddi wa kolansi nze ne sisudiya nanti nze sempaka nganze nkutwala wano ne bogamba nti sebo ffe twafunye sente zaffe twagala ate kati awo batususse ku bya layisensi bino yebeerijjako kanso mulikole mwe mulikole ffe tugera Dirima tuligaziye bulungi tulibeere nga site kubanga Mukunja ekasi yaliko kuba otunya amayumba gano agali wano tugateko kino kibangirize batamyetemye site tusobola kubeera nga tutaddewo kkubo kati kyatooyi Mukunja njagala kugamba ebigambo bino ye kansala tekuliiko agenda kujja kansala kalinga kunnyonnyodde jasi wali mu Kasoli baapamayo wiiki eyasooka eno wiiki ewedde yonna badde bapama mu musingi kakati fanze neeralikira omusingi naguguddemu point eri bweti baapamaeri point eri bweti tugenda kusooka tubasaasire abantu abakozi bano lwa Mukunja kubanga mansioni egenda kubeera nga eriko toys neza flashing toys za flashing tezifaanagana nga ziri nti baatose kusiima wali ne bagizimba neggwa naye kye tugenda okukola kiri kimu Mukunja teriyo muntu agenda wantu nga n'atakola mikwano soka ogenda okwana ne banneiba bonna enanga wanaaba kuvunaanye kuba teyagamba banneiba yagaba okwana mukaani muk'omusajja naye gwe kwana banneiba bokka bw'obakwana abakozi baffe babeere nga tebakyajja mu musingi kuba musingi gujja kulekerawo okugendamu abantu abagenyi soke tufune ba mikwano kubanga we banaagendamu ennyo buyinza ofuuka entobazi tetugenda kulwawo okugenda kubanga no site egenda kuba edduka misinde Mukunja site eno emisinde gyeddukirako tetusuubira nti nno esobola okulwawo naye ennyumba ya flash toyizira kwaza flash tusuubira okuba nti zijja kujja kulasa toyiza wano zigenda baza nkoma kankoma tetusobola kukkiriza nkoma omuntu agenda ku toyi tavaayo kati ebibeera ku kati nnyo kanti gambe soda kanti mugambe anti jjukira akansala anti nyoke weerabidde nti toyi gye njagala yange si yeewange naye kati nange kugamba bwe nti ng'egye wakkiriza n'ojja eno gye nkulembera sifugayo gye nkulembera bweba ebimu kubijjira ku pulaani bagamba booga yazimba mansioni etoyi erina okubeerako ebeera ku level bweti era singa eri ebadde mansioni eri enkoma zo tubali tuzikkiriza ebadde mansioni eri ama manager singa bali kyaliko eri mansioni azalayo mansioni y'omusajja tubali tugikkiriza eno mwagalako yaki naye eno toyina kuba ya flash olwo siru kujjulwa kujjanga mubimu kubireetera beekolera entegeka yeemu ku pulaani gy'osasulira mwekolera entegeka naye akasembayo manager muleka akole emirimu akasembayo lwakisooka n'enkulambuza naawe ngenda tulambuzeeko mangu mangu olw'obudde kuba nziruke mugazi w'ennambuza abakulu tulambuze. Mugazi w'ennambuza abakulu. Tulambuzeeko mangu mangu olw'obudde kuba nziruke. Mugazi w'ennambuza abakulu. Tulambuzeeko mangu mangu olw'obudde kuba nziruke. Mugazi w'ennambuza abakulu. Tulambuzeeko mangu mangu olw'obudde kuba nziruke. Mugazi w'ennambuza abakulu. Tulambuzeeko mangu mangu olw'obudde kuba nziruke. Mugazi w'ennambuza abakulu. Tulambuzeeko mangu mangu olw'obudde kuba nziruke. Mugazi w'ennambuza abakulu. Tulambuzeeko mangu mangu olw'obudde kuba nziruke. Mugazi w'ennambuza abakulu. Tulambuzeeko mangu mangu olw'obudde kuba nziruke. Mugazi w'ennambuza abakulu. Tulambuzeeko mangu mangu olw'obudde kuba nziruke. Mugazi w'ennambuza abakulu. Tulambuzeeko mangu mangu olw'obudde kuba
bapama bwa kubasagala erinnya bapama wali we baziika awo sijja kugenda ndagira nga ndi eno kakati mwe mugazi we nambuze mansion kati mansion eno mansion eno etudde ku bwaguuga bw'ettaka jjolo lye yanguza ettaka liviira ddala mabega eri eyo yonna nkyali kati eno mansion esooka yegenda ofuuka ttooyi eno mansion yange era tugenda gisengula edde wali ku disipuli esenguka negenda kusenguka evaawo terina musingi tugisitula bano babodegaadi bagenda gisitula bakindagawa kuba kati muno mweneebaka tugenda gisitula edde wali eri era mikwano gyange abakyala wano ne bagirlfriend baabwe toyinza bakkiriza kwegadangira mu mansion kuba tomanyi bisiraani bye bajja nabyo so kakati eyo weevaawo nedda wali awo tugenda kuteekawo tugenda kuzimbawo septic tanka tuteekewo n'ekiyumba ky'embwa n'ekiyumba ky'enkoko then kati wano okuva wano tuuka awo lino ddiiro abagenyi bange baba bazze lino ddiiro lyerisi mulyango gwe guliwo guyingira omulyango gugenda kubeera awo omulyango gugenda ba mugazi genda bagwandabirwamu kuba kati jjukira kapiripiiti yagambye nti Ekoni ayagala followinga kizimbe kino okuva jjukira kapiripiiti we yazze ne basanga eno mansion Ekoni ne boogera ne Ekoni wano ku ssimu kati Ekoni nga like oba bino bisanyusa nnyo abazungu simanyi anti n'abazungu bazimba bati kati ne bakimunnyonnyola nti kiri mu Afirika aliwo omuyimbi bamuyita omukunja kizimbe kinene kati n'agamba is a youth n'agamba ayagala laba progress ya wano so kino kati weebe lino ekibeera eddiiro kati enteekateeka yange wansi tugenda kusimayo eringa empuku lwaki si gye watandise nayo empuku ate empuku ate sirina gikulaga nnyo empuku tebagisima nga olaba bagasooka bazimbe neggwe basime so kati empuku egenda bba wansi mu ddiiro si bye biri bye baagamba nti n'aleeta omuntu n'amutuuza akatebe n'agwayo ne baggalawo nedda toba nakweraliikirira ate era kitegedde ewuwo nja kukyala neegendereza so kati waggulu jjukira egenda bakkalina nga tutuula eri ku balukoni awo ne tulengera ekibuga kyonna ne tulengera ne poloti za jjolo zonna okategedde then kati kiri ekisenge kiri ogenda okwegattiranga naye nno kati tukyalina obudde obwegatta ensinge tuvuga supiidi jjukira uganda bagenda okuzaala ng'olwedde yakuteeba dda ggoolo gw'ogenda otandika oba ng'agigoba ofuluma oli mu mabanja ogenda okwagala ogikuba ikolayiza ng'eri wali egasseeko bbiri so kati wali wetugenda nawe okutetenkanyiza ebiddako then oli waayimiridde eyo sheedi kati ate kino lukuubo kiraga waki kati wano nja kabanyonnyolaako nga kawedde ako sisobola kabagamba kati wano ku mansion waliwo ebyama byawo nga wolaba oli gayi walina ebyama bya Kyagulanyi kati naawe waliwo ebyama bya mansion bitasobola bagamba wasuubiza swimming pool tugenda kugisima wano okunja twali twakyusaamu wali wano wagenda bawo parking akagezi nyumba kegenda obba wano wali nga wagenda obeera swimming pool negwe waliwo jjolo gundi wemala osasula eno gundi bada wekyesa kutegeeza kansala poloti eyo jjolo yagimpa ku kibanja mpola yo ngamba oli waddembe otandika ogikozesa ojja sasulangayo okompola kituufu ekyo abatunzi b'ettaka wano nno tetukyabalina akola ekintu bwe kityo ate nsuubira takukubirako simu kubanja ate takukubira simu kubanja era abantu nabagenzi kati nina ab'ebizibu abajja waliwo abantu abajja ku WhatsApp yange mukunja nagula ettaka banfera bw'oba tewaligula mu jjolo nga nkugambye gula ettaka mu jjolo gwe n'ozungira eyo ne bakubba gwe ntojja ku WhatsApp yange kummalako mirembe nze nkulaze gye batunda ettaka abantu balamu omusajja alina essente ze atakyalina kyanoonya ku dduniya okuggyako yamba abavubuka tudduke mu bupangisa so genda mu jjolo wali ettaka eritaliiko nkaayana kituufu waggwa parking egenda kubeera wano muwako obujulizi nange kuba ndi wa kitundu wali omuwuliddeko mu nkaayana yonna muwako obujulizi si kyokka bino asapootinze abavubuka bangi mu byemizannyo ategeka emipiira n'agaba ente nga nnya mu tonamenti egi era emipiira gya Buganda kibeera nga si kwe kulimba abantu bonna abavubuka kuba waganya okumpa ansa
engeri gy'oyambye abantu bangi abamu ne bakuyuwa otidde njagala kugamba nti abavubuka be tulina muno twagamba mbajje tukwatagane naawe engeri gye ndi omukulembeze naawe oli wakabi tukwatagane naawe abavubuka bayambeko okutuuka ewa jjolo kubanga omuntu owakabi tamala gatuukikako kituufu kati jjolo oyo tuyambeko ewa jjolo kaddemu akantu ako baakagala kugondeko jjolo atuyambyeko okulaba si mu mataka wokka atusapootinze nnyo mu byemizannyo ategeka tonamenti buli lunaku buli mwaka ategekawo ekiyunga tonamenti wali ofiisi z'enkulu naye agaba ente nga 3 mu tonamenti egi n'agabirako miliyoni nga 3 namba emu kati n'agaba emijoozi kati takulaakulanya mu bino byokka naye n'ebikwatagana n'ebyemizannyo kati ate kati engeri gye yaguzizza omuyimbi sebo nkakasa bulungi abayimbi baffe bagenda kufunamu mu jjolo era okwo kusaba naye ze tujja ffe kuyitira eyo wa jjolo tujja yitira wuwo omanyi protocol w'amaanyi oba oyagala kugenda wa pulezidenti Kyagulanyi olw'okuba omanyi nti oli muyimbi munne n'otayagala kukubira ku nubiyaniri obeera mukyama kubira nubiyaniri omugende njagala pulezidenti nkoze nti omuwaba kati nange sijja kulumba jjolo nga njogera kuyamba ku bayimbi b'ennakifuma ngeri gyakute kuba b'emizannyo njagala mukunja muyitiremu mugaye mukunja soko situlemuko ku baana baffe abeeno engeri gye wabadde mu katale muwino naffe tulina wano akatale kakwata buli Thursday osobola okugamba Nick Papa noonyezayo abaana b'abato nga 4 tubeere nabo wano naffe era nabo tukikube nabo bafuneyo ku poloti poloti tugikube tugende ne ku gundi zaabwe tugende mu butale nabo yatukole ki nabo tubapushingemu bwe tuti ebyo ne byonna ggwe alina obikola manager no mu butale nina no kye saabagambye abakyala bamaama nnaamu bamaama nnaaka mu katale kw'owino baŋŋambye banaife n'ebivulu byammwe twali twabiddukamu we tujjeeyo essimu tetuzizza waka bazitubbirako eyo olumu tuva awaka nga tunnyonnyodde nga baddadi tetubagambye watuufu gye tulaga n'omugamba ogenzeeko mu kyalo ate oba oli mu kivulu we batandika okulwana eccupa n'ekusala komyewo n'ebizigira essimu tozirina neobuze ekyalo kyammwe mukunja jangu gwe muyimbi waffe era mbadde ngenda muko ekireko enkya naye ndowooza gugambye simanyi nakumanya kunja kulw'obudde nzikiriza nkuleke manager twagala kusanze onambuza mulambuza manager jolo mbalambuza we tutuuse poloti yaffe mansion wetuuse bonna abatukwatiddeko amina mukama bebi basinga okwagala mbakwanjulidde bakama baffe abasookera ddala be bakadaama mukama waffe addako ye Saabataasa Kasiko Mutaasa bano bonna abalala bagenze okujja Saabataasa Kasiko Mutaasa ye yatema evvuunike wano Saabavuunike oyo jjolo ye bye yakola byeyogerera byokka bwe tuva ku jjolo Kaluvini Kayanja yavuga amamotoka ge najja wano Doni Kuliisi owa Skypinizi n'atukolako Kapiripiiti olwavudde mu Amerika yatuukidde wano Spice Diana bambi atukoze obulungi obutagambika era naffe tusuubiza abantu bano tetugenda badisappointinga kyova olaba nange enkola nnyo era kewandabye ke natandise okkuba endongoyo okgenda nyimbire bamaama nnaamu muwino navuddeyo n'emitwalo 31 ate nayimbidde essaawa 2 kati awo nafunye ebirooto ate eby'amaanyi ebirala ebisuka ku ebyo mansion eno weggwa n'eddwaliro liri yabasuubiza ne ligaana nnyo libazimbira kuba kati like lyagaana ekirungi gwe okola bye tulabako Pentagon ye naagira bangira mugonja weebale nnyo okuzimba mansion kati nze kankuleke wano kasita nambudde omulimo amazzi ngenda gagula anti kati olaba iffe tujja ngaffe abajjolo ne tulambulako ku bantu baffe biki ebigenda mu omulala wakuguza taddamu agamba namugira oli olufuna ssente oba bakubonyaabonya tukoma ku estate zaffe ne tulambula kiri mu mbeera ki ekitundu kyekyo ofunyemu buzibu ki kati essaawa eno kanso yokka yebadde ntawanya naye kati kansala yamaze dde okukitereeza poloti kyendala eziriwo abantu bambuza bonna baagala ggula wano nembaga aliwo poloti eziriraanye wange nyamba mu ddakiika ng'emu bbiri kakati gye bujja ndowooza omwezi ogujja okulw'okusaba kw'abangi abantu baayagala nnyo ng'oguze wano nayinako abaana abamu
abajja mu inbox nga bangamba njala gula ku estate ye Namyoya Mukunja wali ne mbuuza oyagala kugula poloti oba oyagala Mukunja okitegeeraga njala Mukunja wagula nze wandabikira bulungi wancamula ne mga poloti ina mpitirivu nnyo wano wo waggwawo naye maaso coming soon tugenda bagwe estate endala era wano around here tewagenda kubeera wala ne wano kuba neeri wali eri naye twagiggulawo then ne tudda wano eno naye ekikulu si kugula kuliraana Mukunja ekikulu kugula poloti okutalinga weebale nnyo kati baweeko poloti ezirira fuuti 24 tugenda giguza ku kakadde kamu n'ekitundu tulina nakifuma mayangayanga amazzi amasannyalaze bw'otagasangako togula garanti okitegeera takisi ziyita ku kkubo wennyini jangu nkulambuza enambuliza bwereere sijjaako yadde naki soko bambeera ennamba y'essimu eyange personale 0704 65 naye opuleyinga evidiyo eno wandike ennamba y'essimu sigenda giddamu mwebale nnyo ne ku WhatsApp kweri TikTok kweri WhatsApp kweri Facebook kweri olwo mwogedde ne manager direct ebisigadde ku bya poloti tulina kifuma ewa Jolo mansion yeno nva kulambuza kansala w'ekitundu ndi ne manager owa Jolo side eno wano waliwo Bawunsa Kadole side eno eriyo Niki Papa mwebale nnyo mwebalire ddala mutwebalizeeko kansala nakifuma bakiriza okutulimira ekkubo erituukira ddala ku mansion y'Omukunja Atasera so abagenyi baffe mwenna okuva mu nsonda ez'enjawulo mwebale nnyo okujja okutukyalirako ku mansion yaffe abeetaaga poloti yayisi ate nga poloti tekuli nkaayana Jolo ekyaliwo Export TV to the world.